Mujje baleko gyonna gye mutussaako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Amanyi Omumbejja Aisha Nassolo mbaniriza nate okubeera nga mbatuusaako amawulire agagenze mu maaso n'okubeera nga gatuukawo mu ggwanga lyattu Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 22 olunaku lwa 2 omwezi tuli mu gwa 6 ate omwaka tuli mu gwa 2021. Amawulire g'entandise nago gannako okukamala obukamazi. Mwana mulenzi amanyikiddwa nga Mr. Lee ono nga muyimbi era nga ayimbira mu kibiina ekya B2C wabula nga amannya ge amatuufu ye Richard Mugisha ono bambi akedde ku makya kubeera nga ate bambi abika okufa kwa maama we. Maama we ono amannya ge amatuufu nga ye Beatrice Businje wabula nga badde amanyikiddwa nnyo nga Nnaalongo. Bambi tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda aguwumuze mirembe ate era agulamuze kisa. Ate tusaba n'ab'ennyumba y'omugenzi ab'enganda bako n'ab'emikwano Katonda abagumye emitima. Ffenna ly'ekkubo wabula ekitwawula omu kusookayo munne wabula nga ffenna definitely gye tulaga. Abayimbi ab'enjawulo bavuddeyo okubeera nga bambi bakungubagirako mwana mulenzi ono Mr. Lee. Banne bennyini bayimba nabo aba B2C saako ne mukyala Rema Namakula ffenna gwe tumanyi obulungi, omukyala Irene Namubiru, omukyala Spice Diana n'abayimbi abalala. Ate mu mawulire amalala omukyala Zuwena Kirema ono nga mukyala wa Bebe Cool ffenna gwe tumanyi obulungi omuyimbi oyo. Ono leero avuddeyo oluvannyuma lw'omwezi mulamba okuva we yafuna obulwadde buno obwa COVID-19. Avuddeyo ate n'asobola okubeera nga sharingako ku experience ye. Ono agenze wali ku Facebook page ye n'asobola okubeera nga ate agabanako eri abantu, agabanako ku ebyo bye yali ayitamu byatandika bitya ey'abaffe byaggwerawa. Era ng'ono atutegeezezza nti lwatandika ng'olusujjasujja ne lusenyiga olutini ddala bw'atyo n'asalawo okubeera nga yejjanjabira ewaka ye kyayise nti kyali kyamutawaana nnyo era omusujja gweyongera bweyongezi n'afuna ssenyiga ow'amaanyi ekifuba ssaako n'embeera efaanaganako ng'eyo. Era wano bbaawe Bebe Cool we yasayirawo okubeera nga ate amutwala mu ddwaliro wali e Mulago basobole okubeera nga ate munnange bamukolako bulungi. Era bw'atyo we yatuukayo abasawo baamujjanjaba agambye nti butuufu tebiri nga bantu we boogera mbu abalwadde babajjako ssente nnyingi. Yagambye nti baamujjanjaba ate ku bwereere era mbu bbaawe omulundi gwokka gwe yajjangayo ssente mu nsawo kwe kubeera nga agenda ggula ddagala wabula bino nti ate basawo beetaaga ssente zino ziri. Omukyala ono agambye nti nedda si bituufu era nayongera okukakasa bannayuganda nti muyinza okugamba nti oba ye lwakuba mukyala wa serebu wabula n'agamba nti waliyo n'emikwano gye ebiri abaamusooka okubeera nga balwala ne bagenda mu ddwaliro era still mbu nabo baabakolako bulungi ddala so naye yafunye the same experience. Era bw'atyo n'akubiriza bannayuganda okubeera nga tebagoberera bigambo bitambuzibwa ssaako n'okubeera nga bongera okwekuuma. Abange ggwe ampuliriza bino omukyalo ono bye yayogedde ddala bituufu bikola ku buli omu oba ye byamukoledde yeka kuba abantu abasinga obungi nze mutuufu mpulira bagamba nti ssente zifuuse ssente nga woogenda okubeera nga ate n'amawulire amalala okyagawulira kubanga kyakuleetera ate abantu nabo abawa obujulizi nga nabo baali balwadde ba COVID-19 ate nga bo obujulizi bwe bawa bwawukanako n'obw'omukyalo ono wabula butuufu kuliko obulwadde mukyala Zuwena tukulisaayo Katonda yeebale kubeera nga ate munnange akusuusa obulwadde buno obwa COVID-19 kubanga si bwangu n'akamu n'akeddagala. Ebya Zuwena bikyali awo yo CBS FM ffenna gye tumanyi obulungi ey'obujjajja leero weewezezza emyaka 25 era nga Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo ne yeebaza abantu ab'enjawulo omuli abakozi abasobodde okubeera nga bagibeererawo ebbanga lino lyonna ssaako n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okubeera nga yaleeta ekirowoozo ky'okubeera nga ate batandikawo rediyo eno. CBS muyogeeyoge bannaffe. Ate wetudda ku muyimbi Catherine Kusasira Sseruga ono avuddeyo ng'alajanira gavumenti olw'embeera ye nga ye gye yayiseemu ng'afunye ekirwadde kino ekya COVID-19. Ono yavuddeyo leero n'ayogerako eri abantu n'abategeeza embeera gye
gye yayitamu era yatutegeezezza nti yagenda mu eddwaliro lyatasobodde kubeera ng'ate ayatuukiriza amannya wabula mu ddwaliro eyo we yatuuseeyo abasawo bamusabye obukadde 9 okubeera nga bamukolako era ne bamugamba nti ayina kuwaako deposit ya bukadde 6 ne basobola okubeera ng'ate bamujjanjaba. Just imagine omuyimbi oba omukyalo ono gwe tumanyi obulungi nti ali ne mu gavumenti we basobolodde okubeera ng'ate bamusaba ssente zino zonna ate olwo ffe abantu ba wansi bannange. So Uganda yaffe twongere okubeera nga tugisabira. Yavuddeyo era bw'atyo n'asaba gavumenti n'asaba Pulezidenti Museveni era bw'atyo n'atutegeeza nti yayogedde dda naye nti bannange bagendeko mu malwaliro balabe n'alaajanira Ministry of Health baveeyo balabe ekigenda mu maaso nga baagala amalwaliro gakendeeze ku ssente ezo ze bateeka ku buli mulwadde. Ate era omuyimbi ono ye omu Catherine Kusasira yayongedde okubeera nga akola amawulire wavuddeyo n'ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso ffenna ze tumanyi obulungi eziri wakati w'omukulu ono Peter Ssematimba saako ne yali housemaid we agambibwa oba agamba nti yamuzaalamu omwana. Kyemmanyi ebintu ebyo mubadde mubiwulira ennaku zino nga bigendera ddala mu maaso. Mu bantu abavuddeyo okubeera nga babyogerako mulimu Pastor Sempa mwenna kyemmanyi mumumanyi saako ate ne Catherine Kusasira. Pastor Sempa yabadde avumirira ekikolwa ekyo Peter Ssematimba kye yasobola okubeera ng'ate akola wabula Catherine Kusasira ye yabadde agenda maaso n'okubeera ng'awagira ekikolwa ekyo era ng'agamba nti ye talaba nsobi mukulu ono gye yakola kubeera nga azaalamu eyali housemaid we. Yabuuzizza n'agamba ye olwo senga yazadde mu kisolo Ssematimba yazadde mu muntu ekyo si kive. Ate nno abantu abasinga obungi bavuddeyo ne bakomenti nga ne bagamba nti si kive nga tazadde mu bbaawo era abamu bamubuuzizza nti senga yabadde nga bbaawo Sserugga yakikoze era kyandibadde si kibi. Kale nno nze ngamba nti si kibi anyway. Omukozi naye abeera muntu era nga Catherine Kusasira we yasobodde okubeera ng'ate ayogera. Omukozi abeera muntu just nti obukozi just linnya lisobola okukeera ku makya ne likuvaako wabula tekibeera okay gwe omukozi okubeera ng'ate weebaka ne mukamaawo ngenda onoonyeyo ku basajja abalala. Kino Catherine Kusasira kye yavuddeyo n'ayogera abantu bangi nnyo bakivumiridde. Yes kyeyayogedde ekituufu nti housemaid naye aba muntu era abeera mukyala yes and good naye ekikolwa ekyo ekyokubeera nga yeebaka ne mukamaawe ddala kyekintu Catherine Kusasira ono kye yabadde asobola okuvaayo n'awagira ng'ensi yonna emulaba. So omukyalo ono geega amawulire ge yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate akola. Wabula kankulekerewo ka vidiyo k'omukyalo ono nga tottola omukyalo ono eyali housemaid w'omukulu ono Peter Ssematimba agamba nti omukulu ono yamuzaalamu omwana wabula nga mukazi wattu ekimuluma n'okumwogeza bino byonna kubeera ng'ate ono ateeka emisango mu kkooti mbw ayagala omwana we bambi amumuggyeko kyokka ng'omukyalo ono agamba ti Peter Ssematimba tasobola kukuza mwana. Musajja mwenzi nnyo ayingiza ono afulumye n'okwegamba ye bambi alumirirwa future y'omwana we egenda kubeerawo etya. So mugana wange kankulekereko ka vidiyo kano mbagaliza ekiro ekirungi mbadde bawuliriza balungi mbagala nnyo mbagalira ddala. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo weyongera okubeera ng'ate weekuumira ku mukutu guno kubanga g'amawulire tegannaggwaayo nkyakuleetera. Akunkumira atakuumira mpeera mbagaliza ekiro ekirungi mubeere bulungi mweraba. Kambalekereko ka vidiyo kano musobole okubeera ng'ate mwekkaanya omukyalo ono bwe yabadde agenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera mumusalira amagezi ki ye abaffe. Catherine Kusasira kye yavuddeyo n'awagira ddala yabadde mutuufu ye abaffe. Ekikolwa ky'okubeera nga boosi weebaka n'omukozi wo yesu omukozi abeera naye mukazi naye ekikolwa ekyo ddala ky'okubeera ng'olina omukyala mu nju ate ne weebaka ne maid we yadde ye Peter Ssematimba kigambibwa mbu omukyala yali yanoba naye ddala kyandibadde kya bugunjufu oba wandibadde ogendako n'onoonya ku bakyala abalala ebbali. Nja kuba nninza ate enteesa zammwe mu comment section. Katonda abankuumire. Amanya nze n'amatovu Joan. Ekindeese wano nazaala omwana mu Ssematimba Peter naye essaawa zino yantutte mu kooti mbu nti nayagala with full custody y'omwana
kyokka ng'omwana oyo nze mukuziza okutuusa emyaka 10 ate Ssematimba muti atasobola kuza mwana muwala kubanga amaka ge galinga loogi eno waliyo abakazi abalala ono ajja ono afuluma kati neneebuuza omwana agenda kula atya mu maka ago gwobeera luddawa nze mbeera Mutundwe ate Ssematimba abeerawo Ssematimba abeera Lubaga tubeera kumpi naye kati nze natuuka kubanga waliwo we twatuuka essira nga nkoye ne ngamba kati omwana ono akuze nga namaka sikyasobola kubeera n'omwana owakuze kyokka omukazi afuluma ate ne Ssematimba mumanyi Kitano omwana yaani amanyi omwana ekisaaki ayitisapozi kuyitibwa kisa kya Mukama naye nga Ssematimba mumanyi olugezigezi lwe ye yagamba mu kino kati bamuyita Kisa ku order form anti ndabako Kisu munaye ye yamuyita Kisa kakati mwasinkana mutya ne Ssematimba nze mukyala we yandeeta maama wa Ssematimba ye yanfuna nandeeta oluvannyuma lwa Mr. Ssematimba okubeera nga era omukozi gwe yali naye yalinga amukolaki ayeebaka naye ng'omukazi nga yeeraliikira agamba abaana bange enda babeeza ntya n'omukozi akolaki ayeebaka n'omusajja kubanga maama we ye ebintu byonna yabeeranga abimanyi maama wa Ssematimba bamuyita mwerabidde omukyala ye yakuleetewa Ssematimba yandeeta ng'ojjayo nga ne Ssematimba ayita amanyi ng'omukozi okukola ewaka wajjayo nga osigaalo mwaka kyoko mwaka 2005 kati wayitawo emyaka 2 mukyala we n'agenda ebweru n'abaana oluvannyuma lw'okufuna olubuto kati Ssematimba omukyala we yamala ogenda ebweru era nga mubimanyi nze najja ndi nayivu nze simanyi muti nno Ssematimba egyo gyemizeegyo egy'okukola ki yatandika atya yatandika mbu jangu onkuute mu mugongo neŋŋamba bulijjo omukyala we abeerawo nga yesiraba nga bwakukola ki bwakukuuta mu mugongo esaawa zino ekindeese njagala wabeewo omuntu asobola oba olooya oba bafida nga be balooya bafida oba oli ng'alina ssente nga naye alina looya we ng'asobola omunsasulira nga 29 guno omwezi kuba yantutemu ku kooti bw'ayagala fulu kasitodi y'omwana kyokka omwana wange muwala kati gali amakati galiimu mukazi we ali bweru kati ani agenda olabirira mwana wange mu makaago nze n'otulo tumbula okwebaka sikyebaka kubanga ndowooza omwana wange kati Mr. Ssematimba ye yabeerawo nga yamulabirira omwana asoma kati nekyo ekirala era kisinga okuntiisa mumanyifu mwena kati korona yafuuka korona kati omwana abeera waka 24/7 agenda kukola diiri ebyayagala okukola kuba atlist omwana waabeera nga asoma ogamba nti oke eno tayimu omwana ajja kuba asoma toweeraliikirira nnyo naye kati omwana ze nabadde mukubidde n'essimu ku wiikendi ne mugamba mpa omwana wange mulabeko kubanga bamaama nammwe mukimanyi nti nakugamba bamaama ffe tukola kiffe tukuuma abaana baffe yakugambye atya ye yaganye yangambye genda obuuze b'ofiisa kubanga yali yatwaladde omusango ku poliisi mu kooti nagamba genda ogambe b'ofiisa kati nze omwana okulaba omwana owange nsooke male nakusaba b'ofiisa wali omulabyeko omwana ye bamutumye kubanga byatuuka dda wala twagenda dda ne Ministry of Gender mwagendayo netulaba ye twamulaba nakugamba naye ku lunaku olwo twalina okusisinkana Mr. Ssematimba neninda mpaka ssaawa 12 nga Ssematimba takola kitajja kumbe ate nabo saakitegeera kubanga balinganga nti bagamba mbu Mr. Ssematimba yalina obba w'amateeka okuba nga ye bamulaba nze nalowooza balina omuyita ye najja ye teyajja ani yatwalayo kati nze nagenza okuddamu okuwulira nga bampa mpapula za kooti